Ulize programa ennungi ey'eddembe. Owange nti waliwo ebigambo ebitambula nti waliwo endagaano Mathias Mpuuga gye yakola ne gavumenti basobole okutassa Wanyana ne Ssegirinya. Bifuuse ebizibu. Ye Mathias Mpuuga agamba agenda kukuba daily monitor mu mbuga bamuliyirira era ng'ayita mu balooya be abalukwagani Company Advocates bw'ato yataddeyo empapula ze buli kimu kitambula. Bw'anajjayo bwe banajja ne evidence. Ibyo gibagireete naye yagamba balina okumwetondera bamuliyirire n'obukadde 2. Yagamba talina ndagaano gye yakoze na gavumenti yonna ku kutakwa Ssegirinya na Alan Ssewanyana. Bye bitambula kati. Esobola okuba endagaano etali mpandiike. Esobola okuba endagaano ey'ebigambo. Nze siwakana nnyo ate sikkiriza nnyo. Naye nti waliwo ne batandisi bagamba ate His Excellency tanavaayo kwogera lwaki asirise ate ali omu gwe baalonda. Kati oli naye alinga sekaani. Ebitalina makulu tabiwa makulu. Ekyo yakikugamba era tamala googera. Ebigambo ebiva ewa principal biba bigambo ebisuubirwa. Kitegeerekeka. So tojja kusuubira principal kuvaayo kwogera ku bintu biri mu mantambu. In fact, okusinziira ku nze nze ndaba kuba leaders of opposition. Naye nkulayira ku bennakalabako tewali yali ankoledde nga winikiiza. Nebe kuba yadde nga bagamba nti ebyobufuzi kati mulina ekizibu mwe olw'okuba nti Mpuuga tagenze nnyo bino byakwekalakaasa simanya bikoze bitya defiance ebiki ebyo tabigenzeemu mwe mulabanga atakoze. Okay, bw'oba obutekalakaasa toweekalakaasizza ate n'ebyemirembe nabyo tolina kyotukoze tetulina kyetulaba. Ayogedde mu palamenti aleese lisiti z'abaana abali ku gundi abatokyaringibwa abakola batya. Okay. Owe pasi mwamulabe ne mugamba simanya muwa pass simuwa credit simuwa distinction muwa pass agudde dro kati agudde drone bamita mukazi ochan bamita nyo mukazi yaliko beto wolu chan obaida opposition mwagwa ate kulimbe